Engeri gye bamukuttemu ng'aloga mukyala we ng'amuyoola ebigere bannanga abasajja akatambiko nkayina mu maaso awo yina ensonga eyayawula Lydia Jasmine ne Carol Nantongo nabyo bitiisiza ddala Abitex naye muyina mu maaso awo Maama Phina bannanga ekyakozeyo nali mayinja byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo Anteira avuddeyo ate n'atangaaza ku ki ekyaliwo mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvye News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvye News Extra nenyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Bwentyo nkutandise ne Lydia Jasmine ne Carol Nantongo era nga bano bo baali ba mukwano nfanfe naye emabega kawo bagina ne bafunamu obutakkaanya ffe abantu abasinga twalowooza nti musajja yabaawudde era abantu abasinga olunwe baalutunuzanga mu edikeezo mbunno gwe babadde bakola ki gwe babadde balwanira munnange n'ensonga eyabaawula si ya musajja. Carol Nantongo atunnyonnyodde agambye nti Lydia Jasmine yagenda n'amukubira essimu n'amugamba Carol bambi nfunyeemu obuzibu ebintu byange byonna ebyo mu nyumba babibye naye mbadde nsaba tubeere ffenna munaye Carol Nantongo naye tiyawalira ng'agamba okay ate oba oli mukwano gwange jangu tubeere ffenna munnange Lydia Jasmine olwabeera ewa Carol Nantongo nga ye tayagala kukola mirimu abeera ku ssimu ayagala kwebaka kutambula butambuzi kati Carol Nantongo n'amugamba naye wane waka tubeerawo abantu babiri lwaki olekeera nze nzekka nze abaakola emirimu gw'obeera awo ng'otudde butuuzi munnange Lydia Jasmine ekiyakola ng'anyiiga ng'agamba Carol Nantongo tanjagala kubeera naye mbwannangira munaye ng'agenda ensonga ng'asunuzaamu papa kati ye papa Misa Akisemakula kiyakola nga apangisiza Lydia Jasmine ennyumba ng'amugulira byonna ebyewaka mbu era kirabika awo mu connection erabika weeri wakati wa Lydia Jasmine ne papa Misa Akisemakula bwenkozaake naye nga bannanga abasajja obulogo bwaki maaso awo nkana akatambi kolaba ngenda kuba nkuteeramu eddoboozi musajja mukulu oyo gw'olaba baamusanze ng'ayoola ettaka eyali mukyala we munnange baayawukana kati we baayawukana omusajja n'alowooza nti omukazi oba ajja kuddayo engeri gye yali alina omwana omuto munnange omukazi yakomba kwerima munnange olw'okuba nti omusajja alabika yali alinamu empisa embi ng'amukuba mbu ng'amubonyabonya kati omusajja yasazeewo ajja amuloge kyere akatami ngenda kuba nkabateerako mu maaso awo naye nga lwaki ologa omwana wa munno kale katukalaba akatambi awo tutuuse ku bulogo. Adazana kutwala ku police. Ayote takawali. Yabada ikage mukavera. Ngwali anga abdo Mario. Mwana. Ngaine limulese. Muganda wa musajja bwe tweyongerayo muga leero bannange simanyina kumanya Zahara Toto ono ye bannange ye ayagala byonoonese buli kadde era nga maaso awo muyina nga kyakola okuvuga Zali mbu ye ayagala bwana buto biki mbu ye tasobola kubeera nga Zali atategeera eyeekola plastic surgery bannange omugambo nguyina maaso wano wamma nga Zahara Toto agutokomoka naye nga bano abantu baali ba mukwano nfanfe nanfe oba ki ekyatuukawo kale katubirabira lwaki togende wa Zali n'akuwa ku magezi bagakola amagezi agati agakola sajale amagezi agati no irida kacha yogerera oyagala ngende wa Zali ampe magezi agati ago kudetinga abavubuka bato kale ntegedde cyana wanje okola akatofaali sinatuusa stage eyo bebikolebwa bakazi live if you miss a stage ng'okula ng'omukyala later on it catches up bebo bola babadde tingo obuvubuka obuto because she missed a stage
where she had to date a young boy ng'alina musajja mukulu aberejjalejja n'abasajja bakulu bakadde. Bibadde bigambo bya Zahara Toto ng'ate agezaako okujolonga Zali kale. Ne Zali naye muyina maaso wano naye ate ng'addiza Zahara Toto. Ye agambye kati Zahara Toto nze nganze ku kirasi yange mwagaza ki? Kale katubirabe. Example, nze muvuma nti Zari yakola ki? Zara nakwagalira musajja Tina nababbira byapa wallahi temumanyi nawe manze mbalaba ndoozeeyo kuyisinganya bya makubo. Ebintu byemuvuma okera kumacha n'ovuma omuntu ng'olinga mumanyi wallahi nze nga temumanyi abantu abasingana ku social media nze munda wabulabi nti mpostinze bifaananyi. Leero kati abantu boogera ne ku Zahara kati oyo mugambe ki? Mulimu abantu botunira olubalinga ennaku yabakubakubadda mukazi wattu oba yeekulira atya kati nzire ku Zahara Toto bw'atyo munnanga ate bw'akomeredde Zali omusumaali agambye Zali emyaka gy'amuyitako yali muwala ng'akyali mwana muto mbu ng'adeetinga basajja bakulu. Kyokka mbu kati akuze akaddi ate adeetinga bawala bato. Bannange omwana kyakoze munne we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkuzaako eno ewa Hon Ssengirinya Muhammad. Munnange n'embeera gy'alimu amazima gali nti ye akyetaagira ddala essaala. Naye munnange buno obulwadde bwa Hon bubuzaabuza emabegakaawo nabaleeterako n'embagamba nti kati yafulumyeko n'ebweru n'atambulako n'okutambulako naye ate twagenza okuddamu ofuna amawulire wamma ate ng'embeera mbi nnyo nnyini ddala oba kiki ekimuluma kale ye twetaagisa ddala okumuteeka mu ssaala ate munnange awone addemu abeere ne famire ye maama we bannange abaana be jjukira naye kwegamba byo si birungi n'akamu yadde naye nga kyonna ekimuluma Mukama yakimanyi bannange gw'obulwadde obutawulira ddagala bubuzaabuzaamu Katonda emabegakaawo yena bamulaga ng'azimbye olubuto kwegamba obulwadde buno bwo bujooga tebuwulira ddagala bannange we tuli mu sayidi ezeeyo kale. Frank Gashumba bannange bulijjo omusajja musiraamu. Nze mmanyi nti nkitegedde era nti ono omwami musiraamu oluvannyuma lw'okwaniriza sheeka ate munnange yazze okuba ng'atuliisa ekigambo kya Allah e Uganda. Munnange n'ono yatuuse olunaku lw'ejjera wamma ng'abantu bamwaniriza era bamulaza essanyu munnange naye nze nno kwentegeeredde nti ono omusajja bulijjo Frank Gashumba musiraamu wajjo bwe nkuzaako eno ku lutalo ate eddo luno ddo oluba luseewo simanyi nakumanya gye bigenda kuggwera. Munnange ba B2C bagenda ne bawanika konsati yaabwe era ng'egenda kubeerawo ku cricket ovo ennaku z'omwezi nga 10 naye munnange mwana mulenzi ono Munyankole Reigi naye okugamba ye ayagala entalo buli kadde tayagala kuva mu ntalo naye kiyakoze nga naye awanika ennaku z'omwezi nga 10 kyokka ate era mu kifo kyekimu ne ba B2C era ku cricket ovo naye era we bituuse sayidi zombi B2C kw'otadde ne Reigi ndoozira kati ebivulu byayo byonna bagenda bisazaamu kubanga era tebisobola kubeerawo ate era mu lunaku lwe lumu ate mu kifo kyekimu naye nga ku luno munnange Reigi yasookereza bwe nkuzaako eno ewa Narongo Anteira munnange avuddeyo ne yeetondera abantu abo bonna abamwagala abaali banyuga oluvannyuma lw'okuvaayo n'atakomoka omugambo mbu ye simanyi abakyawaganye ne Sarongo SB4 Media gayo bannange ebyo yabikola ng'ayagala aswaze omulabe sitaani mu kuba ye yali amuyinako obusungu bungi nnyo kale katumulabe tweyongere. Awoluganda Mukama yebazibwe bane bwe basebo malamusizaako amanya gange nze Narongo Anteira. Mbabuuzaako ng'ekindeese wano nziza okwetondera mwenna abanyiiga bafaani bange n'abo batali bafaani bange banaye abanyiiga olw'obujulizi bwange bwe navaayo n'empeera Mukama ku mukutu ogumu banaye munsaasire munsonyiwe obujulizi bwali bukwatagana ku zadde lyange Mukama liyampa banaye mwanyiiga abasinga nga mugamba lwaki wayogera ebyamaani ebimu abakyala munaye tusirika ani banaye tuyina mizi oyogera oti ebyomumaka lwaki weewaddeko obujulizi bannange nedda ebintu ebimu tebabyogera n'ebirala ebiringa ebyo. Mwali mumanyi engeri sitaani gye yanjunyamu mwali mumanyi obusungu bwe nnina ku sitaani bannaye sitaani yanjunya byonna nga bwe nabinyumya bannange sitaani yanjunya nga nyambaza ekiswalo eky'obutazaala nga nyambaza amannya ge baali bampita bannaye nga nkaabya amaziga
nga sirina agasangula nga ntadde mu mbeera etalina asobola kunnyamba. Katonda omulamu gwe nsinza oyo yafa n'azuukira. We yavaayo n'ankwata ku mukono n'ampa ezzadde erisookedde ddala mu bulamu bwange, eri omwana omuwala n'omwana omulenzi. Bannaye essanyu lyali lirina kumpitirirako n'endagaano gye nali nakola ne Mukama, ate gwe si gye wakola ne Mukama. Nali nfukamidde ne mugamba Mukama, oli nkolera nange ndivayo ne nkubeera obujulizi mu lujjudde lw'abantu. Ekintu kye nakola wabula nawuliranga okugamba nti Katonda yamala n'ankolera tekimala. Nina okubannyonnyola engeri Sitaani bannaye gye yampisa ne gye yanchunyiza. Era mutegeere n'omusajja Yesu engeri gye yannyambamu, engeri gye yannonda, engeri gye yansangula amaziga nga sirina asangula. Bannaye munsonyiwe, bamaama bataata munsonyiwe, bakojja ba anko munsonyiwe, naye Katonda yampa abaana ate abalongo ate nga muwala na mulenzi. Bannange gwoyinza sirikira obwo obujulizi, oyinza obutavaayo bannaye kuswaza Sitaani. Munsaasire era nyongera okubeetondera olw'okuswaza Sitaani. Bannange akuuma atakuumira mpeera, bannyabo ne bassebo musabe nnyo Katonda abikolera awonya, ye yannyamba. Bw'ati ate ye agambye Sitaani yamucunya ne munnange ku luvannyuma ennyo Mukama n'amujjukira ate n'amutuusa ku ebyo byonna bye yali ayayanira nti nno kati ekyo kye yakola yali agezaako ate kuswaza omulabe Sitaani. Epasi amulina mu maaso wano alina kyagambamu mwenna abeefuula singo ne maama yenna obuseko omuliko yenna alaga nti ayogera anyumirwa bitya. Kale katumulaba ate naye tusobola okweyongerayo n'agaleero. Muneewuunyisa, why you single? Buli omu ali eri akiitinga guli wano abantu babeeyi bakiitinga oli eno yimba akuuma obwesigwa. Bwe nkuzaako eno ku konsati ya Ronald Mayinja era nga yabadde eri awo ku Serena Hotel, bannange yafunye namunju w'omuntu era nga geeti baazigadde misana kwegamba abantu abasinga tebaayingidde. Abantu abadde munda babadde batono ate okusinga ndowooza ku bano be baaganye okuyingira. Bannange abantu baamulaza omukwano, bannange omusajja yakoonya obuzina kugamba abantu bamuwadde ssente, mwe mwabadde Prime Minister Nabbanja bannange yamuwadde ttu, Maama Phina lekaleka. Bannange ye njogera ekindekeki muyina mu maaso wano kale ngenda kubamba tuusaako ebitonotono biki ebyabaddeyo. Munnange yesanyuse ne yeebaza abantu n'agamba kale bannange omuntu okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo okusinziira ku bintu ebibadde bigambibwa mbu takyayina music. Neyanziza neyanzege kanzikuwe nazo kanzongere ku ziri z'otegedde. Baminisita baffe bonna abali wano mu bitiibwa byammwe, omuntu waffe omukulu olw'olunaku lwaleero, bannyabo ne bassebo mwenna mu bitiibwa byammwe, ndi musanyufu okubeera wano. Kambabuulire ensanyuse nnyo okubeera wano, nyumiddwa. Njagala okukulisa abakyala bonna olunaku lw'abakyala. Obwedda tubaddeeyo Katakwi, mu disitulikiti y'e Katakwi eyo sayidi z'Etteeso. Nakugambye nja kujja, nze siyiwa. Namugambye nja kujja, nakubye essimu nga twakayise 10 nga ssaawa zigenda mu emu. Ne mugamba keetonye kagwake nzija. Bassebo ne bannyabo, njagala ffenna twegatte wamu tusiime Mayinja okutegeka omukolo bwe gutyo ogw'amaanyi. Nze bwe gusoose okujja mu kivulu bwe kiti wano mu Serena sijjangawo nze. Nagendako ku mukolo Ekololo ne ngendako n'eri kati guno gwa kusatu.
Bukyange mbeera prime minister guno gwakusatu omukolo gye n'akagenda. Naye ekiro mulabika munyumirwa. Muli mu night economy. Temwerabira mirembe gino gye givudde. Emirembe givudde mu maanyi. Naye njagala obatuusaako okulamusa okuva ow'ekitiibwa president. Tubadde naye obwedda tuli Teso yabadde omugenyi omukulu ku lunaku lw'abakyala. Abakyala njagala mujjukire wawe tuvudde, wawe tuli kati, na wawe tulaga. Ekiseera kituuse nga munnaye Mayinja olina prime minister wa Uganda ng'ate mukyala. Nabbanja Robin is the first female prime minister of the Republic of Uganda. Bukyanga aseebeerawo prime minister wa Uganda omukyala asoose muli naye wano. Ensi eno egenze ekula. Abakyala edda nga babeera mu kiyungu eyo nga bakola mirimu ebiri. Si gyekyo gyakufumba nakola ki nakuzaala. Naye maama abakazi ennaku zino b'amaanyi. Mayinja namwe mwenna abali wano muleke tuweerere abaana. Tulina kuweereza ensakoyo n'olwaleero nkuwadde. Sijja gyogera kubanga munnaye nga bwe mumanyi prime minister. Njagala okukusiima n'olulala bw'onookola omukolo nga guno nja kudda. Amazima gali nkooye mbadde sobola kuyiwa Mayinja kubanga naye tayiwa. Njagala okukusiima okutegeka omukolo bwe guti. Njagala okukusiima okwagala gavumenti. Mwagale gavumenti. Mwagale gavumenti, gavumenti ebaweereze. Neyanziza neyanzeekesagala bamalira budde. Munyumirwe, mukyakale. Oba obudde bukya bukole ki? Nange ekyaliwo wano kyanyumirwa. Omukulu Abitex munnange naye gwatu yabaddeyo ate ku kivulu kya Ronald Mayinja naye maama entunula gyatunula mu yo mugiraba oba nzagiraba nzika kwegamba alina obusungu baabugyewa naye nga bo buviira ddala ku ggumba liri eri okumutima naye munnange yakoze ate ekintu ekyenjawulo n'awa Ronald Mayinja omuthimbi kwegamba go guli ogutokomokera ddala kale katulayi Maama Phina. Bwati ate munnange prime minister Nabbanja bwasobodde okulabikako eri abantu abazze okuwagira omwami Ronald Mayinja. Maama Phina naye muyina maaso wano wammanga ate awa Ronald Mayinja omuthimbi ogutokomoka kale katumulabe naye ate abasobodde otuwagira n'abasigadde wakale batuwagira ku mitima mwana ndi wano okwebaza omwami ono yeyankuza akwayita manyi zinakonkola okukikomera kinenzuuka era nga bone n'abato abakonkona ewange ne badduka bambeere tweyise bulungi mu nsi beerako Yosef mwana good night Nebagiza abaana ba family yabo obadde ku social media bakimanyi n'ababadde ebirundamunene ekyo sikwebaza kibakakatako okubafe gwe tuyamba kuza savisi mu bantu mwana bwebale kusapootira emikolo wange ne apo Mayinja olwanamukwaya sibo kiri namukwaya naye kyamaanyi mwana ngo Mayinja tuloze bwasiga bangi abataayaya mwana ola ate nga waliwo n'enjogera gye najja sayidi eri ekibafuula bafala abalala kuleka gye babaagala ne bagenda gye babazalawa bansigale n'abasajja abatwagala mwana respect mwana siba kiri good night baganye babiganye abantu soko babuulire amanya nze Jojoke omuyimbi
abangi mumanyinga Jojo. Ya ndi wano kuwagira mayinja. Abamu bayinza babaga ate twalabako ebya poloti kyapa biki. Nonzize muwagira kubanga ate biri birala na bino birala. Kati sokolembeko. Kati esente zo yazikuwa ekyapa kyo yakikuwa. Munange n'omulaba agezaako. So katulabe nga bwe kinaba kigenda. Ne mwali mwekwana ebyaddala ne mayinja. Kati si kye tuliko. Si kye kituleese. Kati tuli mu kuwagira muyimbi waffe. Ya so mwe bali kujja muwagira. Kati bwe muvaana era nga muddayo mu by'ebyapa byammwe. No ebyapa birala ne music kintu kirala. Kayimba kyaka amayinja akasinga okunyumira. Yayimba kano obulungi bwo teweeswaza n'oyagala atakusaanira. Ya obulungi bwo teweeswaza n'oyagala. Kati akakayimba ke yakwanirako. Sijja kugamba naye nga kayimba kalungi era nammwe ndooza mukanyumirwa. Naye kati bagamba nti kidde mu kitokota. Waayo byabaagala ne bagala tosaayo kigambo kyo. So mbadde nsaba ebyo tubigende mpola. Kale tusanyusa okukulaba. Kati music yo kyamukuba. Music mukuba era nyina ebipya mugenda kubiraba. Nyina ne remix gye nyina nayo. Tulina ne mayinja. Gye mwakoze. Ekintu kyaddamu nekitokotera ddala bwekityo. Omanyi ebintu abantu abakolagana kisaagala nnyo bannayuganda mubeere negative. Ekintu bwe muba mune misunderstanding ne mukitereezaamu oba ne mugira nga mukikwasaganya ate ebirala bitambula. Nze nali mmanyi mwenyiigira bigambo byewafubutuka awo njagala ebintu byange njagala ebintu nenga mbuba wamunyiigirira ddamu ne mukolagana ne ka remix muyina. Munnange ebintu by'ensi mutabukana ne mumala ne mukwatagana. Okay. Tugenda kuba tukulaba mu show wafunye emmeeza mu maaso ddala. Onoomufuuwa ku ssente njagala omufuuwe ku ssente abantu bakulabe bagambe yoyo bebi waffe jjo gyakikoze. Nja mufuuwa ku ssente. Amiina. Kale tusanyusa okukulaba. Hassan, kaddu sooka ojje kaddu nga